Obutakkaanya mu kibiina ekitaba abasuubuzi ekya Kasiita bweyongedde okulinnya enkandago nga kati kirina bassentebe babiri okuliisa Ssekitto ne Thaddeus Musoke Nagenda era buli omu alina olukiiko olutongole lwakola nalwo emirimu ekibadde tekibeerangawo. Ku bbalaza Ssekitto ssentebe omuggya yatongoza olukiiko lwe era baalaga ng'atandise n'okukola emirimu mu butongole. Mu kiseera kino paka akaseera lwe tunaabiraba nze Chairman wa Kasiita. Kati olwaleero ne ssentebe Musoke amaliridde n'atongoza olukiiko oluggya lwagenda okukola nalwo emirimu ng'asinziira ku kitebe kya Kasiita. Alaze bannamawulire olukiiko luno nga luliko abantu abasukka 20 nga ku bakadde ababaddewo takomezaawo n'omu okuggyako omuyima waabwe Godfrey Kirumira. Njagala okubanjulira olukiiko lwa Kasiita olw'enjawulo. Olukiiko lwasalibwa mu meeting y'abasuubuzi twatuuza wano ku lunaku olw'omukaaga. Abasuubuzi bwe baasaba tuteekewo akakiiko ak'ekiseera emirimu gigira gitambula kubanga bo beetaaga obuweereza. Alabudde abasuubuzi abakolagana n'olukiiko lwa Ssekitto nti teruli mu mateeka ng'anaatomezebwa teyejjusa. Ssentebe wa Kasiita amanyikiddwa bulungi. Nja kusaba advisor waffe ssentebe ate era founder akwasaganye ensonga eyo kati tunabagenda mu mateeka. Asabye bakulu banne abeekutudde ku Kasiita okukka wansi bategeeragane basobole okutambuza emirimu n'okukomya ebyo bakola tuleme kulwanagana tuli ba Luganda. Munnamateeka wa Kasiita omuggya David Kintu Segirinya akakasisa nga bwe bagenda okukola ekisoboka okulaba nga Kasiita edda engulu. Tukakasa nti kugina emyezi gibalwadde gya interim tujja kuweereza abasuubuzi mu kibuga n'amaanyi gaffe gonna n'obusobozi bwaffe bwonna. Olukiiko luno lwetabiddwamu n'omutandisi wa Kasiita Livingstone Ziwa ng'ono aweereddwa omukisa ogw'okutabaganya enjuyi zombi. Asabye wabeewo okutegeeragana ku buli luuyi. Sooka okuyozaayoza akakiiko akapya akalondeddwa kasobole okutwala emirimu gy'akakiiko mu maaso kubanga obwedde akakiiko akakadde kasuulawo ofiisi ng'ate emirimu gy'abasomi girina okugenda mu maaso ng'ate ffe ng'abasomi twetaaga okufuna obuweereza. N'olw'ensonga eyo kyo kikoleddwa olunaku lwaleero kyekyo kibadde kirina okukolebwa okulaba nti nno abasuubuzi bafuna saaviisi. Tubadde twetaaga okuyimirirawo okulaba nti ebintu bizinesi zigenda mu maaso. Mbanira balabudde bannaabwe abategese okwekalakaasa nti bo nga Kasiita enkadde si baakubikkiriza. Ensonga y'okwekalakaasa okubadde okulangiddwa ku lwokubiri. Tusooke twetegereze n'okusinkana bannaffe okwo tetukuliimu. Obutakkaanya buno bwatandika oluvannyuma lw'abaddukanya Kasiita okuyimiriza ssentebe Musoke nga bamulanga okwenyigira mu by'obufuzi kye bagamba nti kikontana n'amateeka agabafuga. Kati olwaleero ne woofiisi zigguddwa nga buli musuubuzi wa ddembe okutandika okutwalayo ensonga ze. William Buyondo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.